Sheffield, I'm the only guy. Ojobuze gwe Seguya. Nga Bungereza gavumenti y'Ebungereza yanneetondera. Banzanya akantu awo yanneetondera ku record era negundi njine ebbaluwa yanneetondera ne bangamba okunziza sente zange za visa ne visa ate ne bagiteekamu. Visa ne bagiteekamu eya UK. Ate ngenze kukola kigwe sasula olabe kye bangenze okukola. Mwe bano bagenda ne bakuŋŋaanya Lydia Jazzmine awo Bugaali mutuyimbiremu kikyokola kati gwe nsasula gwe linda abantu alabe Canada banninze. Bo abasasula bo bamanya kyenkola mba 2 hours on the stage chairman almost again nsula Hyde Park Ramaphosa nga nsula nyumba nnya Ramaphosa president of South Africa kunnyonnyola bano manyi genda mugogo teka mu Hyde Park ne Platinum Ansolo Jikuwa yabadde 51 Ramaphosa bali ku 63 na Uganda ne South Africa asobola okubeerawo nga atinze bwati nakubaddiru yejo bananga abana balina sente atela mu bagambe tulina who is who era temujjanga temulina sente abana bana Uganda betegese muzeyi bali abana balina sente gomanya abana be South Africa bakolako waliwo ekintu ekyali mu ambiance ne bajja Abamerika Abangereza abana be South Africa bakiggala ne kuwanika anti kakati chairman emikisa mwagituwa osegeera kakati ku mulembe gw'abalaalo ositagirinya ku mulembe gw'abalaalo n'agirinya takisi nakkiriza omanyi mu babuloga sebo gwe alinye Enyonyi mu buli dakiika kakati nze number 1 buloga number 2 number 3 number 4 Isma ali mu kinaana eyo lwakuba olimu olulokole lungi Yesu ali kati Yesu asobola okubula ku nze adde kwani nagamba pasta Bugembe netumala ensi neggwawo nebanga gwagenze Bugembe gayagenze muguru pasa Kayanja Serwadda Kiganga nga be bali muguru eggulu libabbowa naawe abo bajja kubbowa Katonda eggulu lisobola okubeerawo nga Wisdom Kaye tali muggulu Wisdom Kaye bali bawamba passport yo nabakanga anti bali bagiwamba bagala ne bawamba bino ebyekifala nempandika British government Sheffield, I'm the only guy ojobuze gwe Seguya nga Bungereza gavumenti y'Ebungereza yanneetondera banzanya akantu awo yanneetondera ku record era negundi njine ebbaluwa yanneetondera ne bangamba okunziza sente zange za visa ne visa ate ne bagiteekamu visa ne bagiteekamu eya UK South Africa ate n'ogenda ku work permit visa amachairman osegedde work permit visa nga togenze ku visitors visa bino abayimbi abayimbire mu sokolo twakoze record genda obuze Seguya Kaye Wisdom featuring Africa Bank twakoze record show yabadde sold out ku Sky Hotel Santon 5-star hotel babadde batadde waggulu naye enkuba nga etonye ne batuyingiza mu bakoze banaye abasajja bategese nga waggulu waliwo swimming pool bikoze bitya nga balinze mutabani w'omulaalo ate ngenze kukola kigwe sasula olabe kye bangenze okukola mwe bano bagenda ne bakuŋŋaanya Lydia Jazzmine awo Bugaali mutuyimbiremu kikyokola kati gwe nsasula gwe linda abantu alabe Canada banninze bo abasasula bo bamanya kyenkola mba 2 hours on the stage chairman almost again kati bano babuuze gwe genosale lwaki ampita ati nitutandika gwe lwaki ompita olwo chairman waffe wa socialite wamataata because gwe nambe bakyogedde chairman akyogedde n'eddiini endi ku mutwe omanye eddiini kasoba n'eddiini kiba kirungi chairman bisaanyizo se ebifuula omuntu bisaanyizo ki kasita obanga olina ekisooka okufuula ng'oli w'amaanyi olina nambaazi si byakwogera bwogezi ndi buloga ndipandiika ate ne sente ng'ozirya nga ne sente ozirya kayenamu akasente ate Enyonyi bagirinya naki Enyonyi bagirinyisa waliwo alinya Enyonyi ng'asabira nga ye ageze kusabira lwaki tebayise ono bakubuuza lwaki tebayise lwaki tebayise gwe osegedde mbuli ayo bayimbi bameka abakola show mu 5-star hotel nga si ye Uganda Wisdom yabadde ku Sky Hotel ababeera South Africa bakimanyi badde nsula Hyde Park Ramaphosa nga nsula nyumba nnya Ramaphosa president of South Africa kunnyonnyola bano manyi genda mugogo teka mu Hyde Park ne Platinum Ansolo Jikuwa yabadde 51 Ramaphosa bali ku 63 Kaye soko tubulireko embeera y'abana Uganda bawangalire South Africa wagira byotya nategedde ekintu eki banna Uganda ababeera South Africa balina sente nakatambula ensi 24 ebyaddala sabo kyeya era kati kyetugenda okuddako ba socialite balina olukuŋŋaana lwaleeta wano abakasha the bank King Shafik bajja wano kulaga mmotoka lwamu sokoleke bannaye nga mujja nga temunnaba kujja mulina okuligestalinga
abajja muzeeyi nze mbaleeta mu office nabagambye kati Uganda tuli organize buli muntu na Uganda ali South Africa asobola okubeerawo ng'atinze bw'ati n'akuba ddiiru y'egyo bannanga abaana balina ate era mubagambye tulina who is who era temujjanga temulina ssente abaana bannayuganda beetegese muzeeyi bali abaana balina ssente ng'omanyi abaana be South Africa bakolako waliwo ekintu ekyali mu ambiance ne bajja Abamerika Abangereza abaana be South Africa bakiggala ne tuwanika kino kiri wano okubbikira who is who Sheera Gasumba basosolaiti ffe twategese who is who ekivulu kya South Africa si byakwogera on the record kyabadde sold out ng'abantu bazze kulaba mutabani w'omulaalo bagambye MC bagambye MC gwe baayo twazze wano kulaba Buzito mu Africa Band ekivulu kyekyoka mu South Africa ekyabadde ekyali kibadde sold out kyekyo Oluganda ekyali kibadde nga tiketi ziweddewo ne bagoba abantu on the record si byakwogera mugende mubuuze abantu be South Africa ate kati basasudde gwe Africa Band ono bamusasula naye bannange ono ne byakolera Uganda tebyayinza